kale nkwaniriza webale nnyo webalire ddala gy'osizza okuba nga ate tulaba naawe atugoberera. Zaabadde ssaawa nga zikunukiriza 7 ogw'ekiro ekikesezza olunaku olwaleero empologoma ya Buganda Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri n'akomawo ku butaka nga bwe yatusuubiza emabega awo, n'agamba nti ssaawa yonna nkomawo ku butaka. Kyaddaaki empologoma emaze n'ekomawo ku butaka. Kale ebitonotono awo ng'abuuza ku bantu nga yakayingira ku kisaawe Entebbe. Ebitonotono byebyo. Kale weewaawo Beene nnyinimu yasiimye n'alabikako eri Obuganda newankubadde gabadde matumbi budde we yayingiridde ku kisaawe Entebbe, naye abamu ku baamwaniriza kwabaddeko Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, kwabaddeko Maama Nnaabagereka Nagginda Sylvia Luswata, kwabaddeko Jjunju Omulangira, kwabaddeko n'abakungu ab'enjawulo kawungeezi ekiro we yayingiriddewo okuva ate ku butaka eri gy'abadde ajjanjabirwa e Namibia. Kale Beene bw'atyo bwe yabadde, naye ng'Omulangira Jjunju obubaka bwe yayogedde bw'ati, naye katumuwulirize tusobole okumanya bwe yabadde amwaniriza ng'amukulisaayo. Olwaleero ku lw'Abaganda bange wamu ne famire ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri, obwaffe obubaka bwakwebaza. Okusookera ddala twagala okwebaza Katonda omuyinza w'ebintu byonna olw'okugolola omukono gwe oguwonya ku Ssaabasajja n'amusobozesa okusuuka ekimala okudda mu Buganda olwaleero. Twongera okuwonga Ssaabasajja mu mikono gya Katonda ayongere okusuuka ng'ali wano mu Buganda. Tukimanyi nti abantu ba Buganda, Uganda n'ensi yonna babadde basabira Ssaabasajja era bamwagaliza obulamu obulungi. Tusiima nnyo essaala zino era nga bwe mulaba Katonda essaala yaziwulidde era azaanukudde. Twebaza ttiimu y'abasawo n'abakozi ababadde bajjanjaba n'okulabirira Ssaabasajja emyezi egiyise mu Germany, Switzerland ne Namibia. Tusaba Katonda abawe empeera era tubeebaza okuviira ddala ku ntobo y'emitima gyaffe. Eri gavumenti n'abantu b'e Namibia abakyazizza Ssaabasajja ebbanga ery'emyezi 3 egiyise, tubeebaza nnyo nnyini obugenyi n'obukuumi obumuweereddwa. Namibia nsi nnungi nnyo, ewummuza era erimu emikisa. Eno y'ensonga lwaki Ssaabasajja yasiima gy'aba agenda okufuna obujjanjabi n'okuwummulako. Kyannaku nnyo nti abantu abatono abeenoonyeza ebyabwe baasaasaanya eŋŋambo wamu n'okukola ebintu ebivvoola n'ebivumaganya ensi ya Namibia. Abantu bano bamenya ennono yaffe ey'obuntu bulamu. Ffe ng'ab'omu nju twetondera gavumenti ya Namibia ku lw'effujjo abantu bano abatono lye baakola mu bugenderevu. Twebaza nnyo gavumenti ya Uganda naddala minisitule y'ensonga z'ebweru olw'ebyo byekoze ng'ekolagana n'awamu ne gavumenti ya Namibia mu kiseera Ssaabasajja kyabadde mu Namibia. Twebaza Katikkiro, baminisita, abaami n'abaweereza ba gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka olw'okutambuza emirimu gy'Obwakabaka nga Ssaabasajja taliiwo. Mu ngeri ey'enjawulo twebaza abaweereza ababadde ne Ssaabasajja ebbanga lyonna ly'abadde ebweru w'eggwanga. Emirimu gyammwe tugisiimidde ddala. Ssaabasajja akomyewo mu Buganda naye akyali mu mikono gy'abasawo era akyetaaga obujjanjabi n'okuwummula okutuusa lw'anassuukira ddala. Ffe abafamire tujja kweyongera okuyambako n'okumukwatirako. Tusaba abantu ba Buganda babeere bagumiikiriza era bongere okussa Ssaabasajja ekitiibwa n'okumulekera eddembe lye ery'omuntu mu kiseera kino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.
Weewaawo kale bw'atyo Omulangira Jjunju bwe yabadde alambulula ng'asoma ekiwandiiko ku lwa famire ey'olulyo Olulangira Beene Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nnyinimu okubeera nga beebaza mu bamu be yeebazizza Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga mu kumwebaza okukuuma Ddamula obulungi n'amala ne yeebaza ab'olulyo Olulangira ne yeebaza gavumenti ya kuno ne yeebaza gavumenti ya Namibia ate kale Jjunju era teyakomyewo kale ye yatutte obudde butono era naye ate era Charles Peter Mayiga Katikkiro Mukuumaddamula naye n'ajja ne yeebaza Obuganda n'ayogerako eri Obuganda. Yagambye bw'ati. Gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ku lwange n'ab'omu maka gange ne ku lw'Obuganda bwonna nkulisaayo Ssaabasajja Kabaka ebweru gy'abadde Namibia gy'amaze emyezi 3 nga bwe tubadde tubategeeza emirundi egiwerako. Ssaabasajja yeetaaga okuba omulamu obulungi okusobola okutambuza emirimu gye era obulamu bwe bwe tusoosowaza y'ensonga lwaki bulijjo tutambulira ku biragiro by'abasawo era Namibia gy'abadde ebadde enteekateeka ey'abasawo eyalabibwa ng'ejja kumuyamba era nga bwe mwamulaba ng'ayogera embeera egenda etereera era nga bwe yabasuubiza tyanaatera okudda ku butaka olwaleero mutaka. Twebaza nnyo Katonda olw'ekyo era twongera okumusaba asuukire ddala asobole okulamula Obuganda nga mulamu bulungi. Njagala nnyo okwebaza abantu ba Buganda n'emikwano gyaffe abataweddeemu ssuubi ebbanga lino lyonna. Emirimu gy'Obwakabaka gibadde gitambula mu mbeera nga bw'ebadde naye nga tugenda mu maaso. Nga bwe nabagamba Kabaka baba taliiwo tulina okusigala nga tukola bwadda tuwoze olutabaalo era kati nga bwakomyeyo mu nsi ye tujja kubanga tuli mu kuwoza lutabaalo naye era ng'Omulangira bw'ayogedde okujjanjaba kukyagenda mu maaso. Kale Abaganda bwe munaaba abagumiikiriza ne mugoberera ennono mujja kubanga temunakuwala bwe muba mwagadde okumulabako ne mutamulabako naye gye tukoma obutamutikka mirimu mingi gyakoma okubeera omulamu obulungi ate olwo alyoka atukulembere tudde ku lugendo lwaffe olutuzza ku ntikko. Nange negata ku Mulangira okwebaza abaweereza ba Ssaabasajja Kabaka be yatambula nabo babadde ku mulimo muzibu era babadde mu kusoomoozebwa naye tubeebaza olw'okukuuma obwesigwa era tubasaba bongere okukuuma obwesigwa. Tujja kwongera okwogera eri Obuganda okubunnyonnyola embeera yonna naye Ssaabasajja Kabaka akomyewo. Ndowooza nti ffenna tugenda kuba basanyufu. Nja kwogerako eri ab'amawulire enkya ssaawa 5:30 mu Bulange okwongera okuttaanya ensonga zino zonna. Kale ensonga bwe zityo bwe zaabadde Beene nnyinimu ng'asiimye alabikeko eri Obuganda ne batutegeeza nti olunaku olwaleero bagenda kuba batwanjirira ensonga yonna of course kimanyi era nga bigendera ddala mu maaso. Nnyinimu bwe yabadde asiima ebintu byabadde bingi nnyo yayise ku kisaawe Entebbe abakozi ng'obalaba naye okwogera kwa Katikkiro Charles Peter Mayiga bwe yabadde yeebaza abantu yeebazizza nnyo Abaganda wamu ne Bannayuganda olw'okubeera nga beesigwa ate nga beesimbu naye mpozzi era n'abagamba okwongera okukuuma ennono ey'okubeera nga kwegamba ebintu tebamala gabyogerako bwe batyo. Nnabagalika yeka mba oli awo gwe saawuliddeko kigambo kye naye nga
Jjunju, Mulangira, ate bwe tulaba ne ku Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa naye yayogeddeko eri Obuganda. Mu bufunze ebintu ne bigenda ddala bulungi nnyo. Beene yalabiseeko juze emabega waliwo akatambi akazze naye nga kabadde nga si kaleero kabadde kemabega kaawo, naye oba oliawo emitimbagano ne gikabuna. Njagala okukwebaza ggwe atweyunzeeko naawe atugoberera. Weebale nnyo, weebalire ddala muganda wange. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yakomyewo era nga gyali yagenze mu lubiri lwe okuwummulako alamule Obuganda. Era bwe twogereranga Mukuumaddamula ye omulimu gwe yagukoze, naye ate kati Beene engeri gyekiri nti kati mwali agenda kulamula. Yatusabye tweyongere okumusabira ebintu bisobole okubeera nga bitambulira ddala bulungi nnyo mu ngeri emu oba endala. Njagala okwebaza bwe watonda subscribinga channel yaffe eno. Njagala okubeerekereza akuume atakuumira mpeera ayinyinimu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kuwangaala. Embeera ekutabuseeko tebitambula bulungi, emirimu gigootaanye, byogata biganya okugguka. Tewejjusa, va mu kwekubagiza, jangu mu Glorious Consultancy and Agency. Obulamu butererenga bwe wabubala. Bano bagenda kuyambako okufunira visa mu nsi gy'oyagala yonna. Bakumye passport, flight bookings, hotel bookings, airport pickups, company and any gig registration, business proposal writing, software sales, mobile app development, online radio and TV development, graphic designing. Jangu obwebuuzeeko mu bintu ebyenjawulo wamma obulamu butambulenga bwe wabubala. Tusange ku Tebajjukira Arcade mu Ndeeba ku Masaka Road opposite Kalungi Motors, oba tukubireko Glorious Consultant and Agency, serving to satisfaction. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ati ayite ne first grade, katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala, ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade, totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road, nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery. Emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola order yo kati opiyo. Kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti 1 25 25 oba noti 772 34 43 6. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu.